Omulungi atanda bankukulisa nnyo okuva mu kuwumulamu naye nga mu kaseera kano ate nsaba nkongereyo mu testimony eno era ng'egenda kuva omukyalo n'omu ku abo bolaba mu Bethesda Ministries nga ayimba bulungi nnyo naye ate nga naye ayina obujulizi obw'obulamu bwe. Mukwano gwange nsaba nkongereyo mu testimony ye naye nsaba mukwano gwange ate nayo ekunyumire. Omulungi ndaba nkwebaza kuba gwe okyatambudde nange wano ku Spark TV era nga yeno program yo Nungamya, program ekuzaamu essuubi n'amaanyi mukwano gwange ate era wamutubawo buli Sunday okulungamya. Akaseera kano kemba nyingiddemu kaba kaseera kakuwa obujulizi, kale n'akaseera kano kanyumira nnyo kuba buli gwendeeta aba n'obujulizi bwagamba nti naye nalaba Katonda nga yansanyusa, Katonda nga yankolera ebyekisa era nzikiriza nti gwandaba naawe olunaku lumu oliba nga gwe atudde wano ate nga naawe ogabanako obujulizi bwo naffe. Naye olunaku olwaleero nina omukyala omulungi, very beautiful, smartly dressed, aba yes tetuggwa ku mulembe, buli kaseera tuba tunyirira, buli lunaku nze buli we musanga abeera ate yeeyongedde okunyirira okuva wano mu Bethesda Ministries era ng'olunaku olwaleero nzikiriza onneegatteko tubeere nga tumwaniriza, tukwaniriza nnyo ku program Nungamya. Kale nnyabo webale kulabika bulungi, ekitiibwa kya Mukama. abaana eyo beebuuza nga tukaddiwa naye omukyalo ono Kisa kya Mukama. Amiina. Mbadde nsaba weyanjulireko ate omulabi wa Spark TV ategaseko olunaku olwaleero. Omulabi waffe omulungi wa Spark TV erinnya lyange nze Rachel Serunjogi. Ndi mukyala musumba wa Reverend Esmond Serunjogi. Erinnya Serunjogi naye nga tonnabadifuna. Nga sinnaba kufuna nze Asiimwe Rachel. Okay. Kuva mu West. Bambulizeeko abantu beeyo side eyo bafeeling at home wano ku Spark TV. Abeeyo aba Spark TV Ruhanga mulungi. Amiina. Awo no tuba tukigadde tuba tumaze okubuuza Ruhanga muki mulungi. Bintu ki ate ebirala byenyinza okweyongera okutegererako? Ndi mufumbo. Amiina. Nina omwami nambanjulidde. Yes. Reverend Esmond. Nina abaana basatu. Obulamu obwo nga okyali single n'obulamu buno ng'oli married. Omulabi wa Spark TV nange mulungi Patricia buliwo obusinga okunyuma. Bonna bulungi. Bonna bulungi obwa singo bulina ebirungi byabwo ate bw'ojja ne mu bufumbo nabyo biba birungi. Amiina. So tebalina kutya abaana abali eyo babidduka kyokka nga Bayibuli egamba nti kiba kitiibwa okuva eri Katonda. Bulungi obufumbo bunyuma tebalina kubutya. Olunaku olwaleero manyi nti obujulizi tuba na bungi era nzikiriza nti olina obujulizi bungi naye mbadde nsaba olunaku olwaleero obeere ng'ogabanako n'omulabi wa Spark TV obujulizi obwo ogamba nti ate wano Katonda yasukkawo ku bye yali ankoledde. Nze nazaalibwa taata wange ye Eliazari Mbabazi. Nazaalibwa nga mubuulizi owa Church of Uganda. Aba Church of Uganda baba bamanyi nti mubuulizi. Era okulira mu church ekitegeeza. Nakulira mu church nga taata wange mubuulizi ne maama wange nga baweereza mu kkanisa. Amiina. Kale nno obulamu tebwali bwangu nnyo kubanga twali tuweereza eyo mu kyalo eyo. Kale emyaka egyo ng'obulamu si bwangu nnyo nga sente ntono nga okusoma kuzibuzibu buli kimu nga tupatikana. Era nze ntera okugamba abantu tewali mulimu gwe simanyi kukola kubanga twagikola ne maama okulaba nga tubeerawo, okulaba nga tufuna ekyokwambala kubanga ate taata ngeri gyali muweereza nga akasente mu kkanisa si kangi ate nga tulina okusoma. Kati ng'ebyobulamu obwa bulijjo tulina okukeera, tulina okulima, tulina okukola buli mulimu gwonna kuba maama wange yali mukazi mukozi ate nga naakola ki alina abaana ate nga alina okulaba nga babeerawo. Kale ne tukola nga obulamu bwakutoba nga si bwangu nnyo nga bwakutoba ne tukula nenkula nze n'abaganda bange tuli 6 naye nze muwala omukulu. Olina wagambye nti ojjukira obulamu bwe tebwali bwangu nnyo. Kintu ki ky'ojjukira ky'osinga otunira n'ogamba nti ate ku kino bo tebwayanguyirako yadde naddala n'akatini. Kakati ffe abaweereza mu kkanisa eya Uganda tulina kye bayita transfers. Kati ffe twali tukula transfers atukyalenginganga nnyo kuba maama yali mukozi. Kati nga babajja awantu nga mulimye emmere muli kimu kituuse ne babatwala awantu nga
nga tewali mumaze okwetereza mwe planning era nzijukira olunaku lumu ekintu kyesigenda kwerabira. Maama yali mukazi mutetenkanya kati twali n'omukyala twali tulina ekifo we tulaze naye nga bwe tukeera ku makya oba tomanyi oba munaali oba temuulye kati nga tuli ku masizi z'abakristaayo nga abakristaayo balina okubaliisa ne babaleetera emmere kakati olina babaleetedde omuwogo naye nga mukeera ku makya nga temulina pulaani ya lunaku wabula mugamba singa omukristaayo n'aba atuleeteddeyo ekyokulya katulina omukyalo oyo era buli we mujjukira musabira omukisa. Omukyalo oyo yali musiraamu weewuunye n'agamba mubuulize abaana bano nenga ekikopo ky'amata kimu naye ng'ate tuli bangi olonga muli bameka kati ffe twali nga 5 ate taata yalina abaana baganda baffe abalala twali bangi nga 8 nga tuli nga 10 nga tuli bangi kati ng'ekikopo kimu tulina oteekamu amazzi. Kaakati omukyalo omulala ye yali mukristaayo n'agamba nze nina ffene mungi abaana bajje bakole ki bakimenga ffene. Kaakati bwe tutaafunanga kyakulya nga tusala bulungi nnyo kifene kyaffe ne tunywerako caayi waffe ye gaali mazzi naye nga meeru olwo nga mugataddemu amazzi oba olaba mata naye nga mugajabuludde tunywedde mata ne ffene waffe ne twebaka. Kati lumu ekintu ekyo bwe nakula ne manya maama nga ali mutetenkanya kati bwe twalimanga ng'ebijanjaalo bye bisooka okutuuka. Kaakati maama lumu yalima yafumba esepiki y'ebijanjaalo namba bweti. Kaakati kwolwo ne tulinda n'atuleeterayo omuwogo nga tetumulaba. Maama kye yakola ebisoobooza obimanyi? Ebisoobooza bye bikoola by'ebijanjaalo ebito era abamu babirya nga greens ebiba nga tebinnakula nnyo. Kati maama n'anoga ebisoobooza kati ku sepiki y'ebijanjaalo n'ateekako ebisoobooza ku ngulu kati n'afumba emmere kati tuba okujjula kutuuka nga maama asene ebijanjaalo n'akuteerako ebiso kati nga asene ebijanjaalo n'akuteerako ebisoobooza n'akuwa ekikopo ky'amazzi olwo olunaku ne lukola ki neluyita. So kati ekyo kyatusoomooza nga mutuuka wantu nga tewali naye nga mulina kulindira abantu oba banaatuleeterayo oba tebaatuleetereyo. Kati ekyo kyatusoomooza obulamu tebwali bwangu. Okugenda mu maaso muyise mu kaseera ako konna nga obadde ngamba nti obulamu tebubadde mangu mutambula yongera okubeera nga onyumiza emboozi. Kaakati tutambula tugenda tukula tugenda nkula ngenda nsoma. Kaakati nze nalina ekirabo nga ndi muyimbi kuva buto nga nnyimba mu kwaya. Ekitegeeza bwali mu church ne daddy ne mami ng'era oyimba banga tuweereza mu kanisa ffe tuweereza abakezi bate bazze ffe tuteeka kanisa ffe buli kimu nga ffe tukikola. Kati nze nalina ekirabo nga ndi muyimbi. Kati Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Kati ekirabo ekyo Katonda mwe yakyusiza obulamu bwange mu kirabo eky'okuyimba ekyo. Kati nezya nga nsoma. Kakati Mukono Diocese yategekanga enkuŋŋaana z'abavubuka ezatandikira ddala. Kakati ne tuzigendamu. Kakati bwe nagenda ku olwo bwe twagendanga nga tuva ku church nga olwo bategese enkuŋŋaana ezo z'abavubuka muba mugenze kuyimba kwolesa bitonde wiiki namba tugenze kuyigirizibwa abavubuka Mukono nakati zikyaliwo naye zaatandika dda. Kati ffe twazisookamu nga zakatandika. Ovayo wakanga goe kai n'ekitone ky'okuyimba oba twali bangi mu church kati nga twekolamu kakwaya. Kati ku Saturday twalina kye bayitanga talent night. Kati Friday night nga ebakwolesa bitone. Conference mugimaze ku Lwokutaano kwolesa bitone. Kati nga ne tukolayo kakwaya kaffe ne tugamba ku olwo naffe tugenda kubalaga ekitone. Tugende. Kati ku olwo twali nga abaana bangi nga tusukka mu 1,000. Naye bwe twajja okuyimba nze nali nkulembera oluyimba bwe twajja okuyimba ne tumala okuyimba bwe twamala okuyimba mbandi eyo ntudde jjukira tusomedde magundi ga kyalo abantu obatya tosobola na kweyanjula mu bantu naye nze kasita nyimirira wali ng'oluyimba ndusimbula kasita ndusimbula eddoboozi nga livaayo nga n'ensonyi zibula naye bw'ongamba nti weeyogereko weeyanjule nga sikisobola kuba twasomeranga amasomero ga wansi nnyo kati nga ne self esteem twakulanga ffe tuli baana b'ababuulizi tuli baavu kakati nga tosobola kwejjayo nti naawe oveeyo olabike nga tumanyi ffe we are nothing tetuli kintu. Kati tuvaayo nga tuweereza kati bala okuyimba
mba ntudde eyo nga bampita nga waliwo akuyita ne ngamba ani ampite ne mukono gyendi twalinga mukono kati ffe nga tuveeyo mu kyale waffe gye twali nga tujja eno mukono mu tawuni walinga enkuŋŋaana nga ziri eyo zatandikira ndooza matale kakati mba ndi awo ng'omuzungu ampita kati omuzungu nenga muzungu ngenda mugamba ki akuyitira ki nembu yange omutima gunkuba nenga ngenda kwogera kino omuzungu otusooka ogera oluzungu nenga kwogera n'omuzungu nga sibirina naye ate omuzungu ngenda mugamba ki munawe omuzungu ngampita gambuuza what's your name erinnya lyo nga ndimanyi nga neyanjula kati omwami oyo mukama amuwa omukisa omwami oyo ye yali director w'ekitongole ekibulizisa enje bayita off to mission bamuyita Yohan omwami oyo nga mpitayo nga anjaga ekito okuyimba awo yandaba mu baana 10 kyekyamagero katonda kyeyasooka abaali mu conference n'abaana bangi abayimba nampitayo nangamba you girl you come I love you you have a good voice you have a beautiful voice nambuza would you like to join off to mission ngamba of course yes of course ngadamu yes oba no ng'obutegeera bwakugamba nga oluzungu naye nga yes no kasanziramu yes manya akitegere kakati nangamba oyagala okwetwegatako but by then nali nkyali mu I think it was around senior 3 senior 2 nangamba bw'onooba omaze senior form of vac ojja kujja nampe ennamba y'essimu nakuuma akapapula emyaka egi yankakumi omuzungu ke yampadde nenzirayo eka ne ngamba maama ne mukapapula kano katereke muzungu yaŋŋambye bwe naamala senior 4 ŋŋende mukono nentereka akapapula ako era bwe namala senior 4 vac ne mukubira essimu awo obulamu bwange bwatandika okukyuka ng'akyanzijukira ne mukubira essimu nangamba oh yes Rachel I remember you so now are you coming ne mugamba yes I'm coming nangamba jangu did you have a bag neteekateeka nandagirira nentuuka omwami oyo nanjagala ne mukyala we nantwala ng'omwana we kati obulamu ekyo kyekyamagero katonda kyeyasooka okunkola ndikyusa obulamu bwange kaakati nga bwe nagendanga mu holidays nga ngenda nempeereza nabo bwe namala ng'okuweereza nakuwayo akasente nakuwayo n'ogulayo olugoye n'ogulayo akagato n'ogulako ebitabo kati obulamu ne bukola ki ne butandika okukyuka mpola omwami oyo ne mukyala we katonda abawa omukisa amiina mugenda mu maaso ate okubeera nga ovudde ewa mami oze mu maka ago gogambye nti baali batandise okukulabirira okola nakuwaayo akasente birungi kibe wasinga ofune be watunira n'ogamba naye nga ndi favored kubanga nga bw'omanyi ti abantu baba bangi oluusi mugenda mu kifo ng'abantu muli bangi naye just like Esther omu Bible ne baga oyo aliko favor gwe baba baleeta kati omwami oyo yanjagala kati nze bwe natuuka eyo mukama nanteekako okuganja nze nali omuto mu kitongole ekyo I was the youngest kakati ne banjagala bonna kati nga bampita erinnya lya mwagalwa kubanga Laakeeri mu Bayibuli yayagalwa nnyo yakolererwa emyaka 14 kati nga bampita mwagalwa kakati ne banjagala ne kwegambe off to mission yanyamba okufuuka kati kyendi kubanga be banjigiriza nga sobola nakuwa testimony mu bantu naye ne banjigiriza testimony bagiwa batya twatambulanga Uganda yonna wawa testimony ng'olina ensonyi tosayibigambo mbimanyi ng'ebigambo byogenda kugamba ky'abantu nga n'abantu obatya naye nengenda mpola nga bazija banzijayo ne bampa platform kati ekirabo kyange eky'okuyimba ekyo kati katonda nagenda ng'akikozesa ne banjagala neŋŋanja nenfuna emikwano kakati kye banyamba kimu off to mission eyo nti banjigiriza okwemanya nti nange nina omugaso nti nange nsobola okubaako kyenkola nti nange nsobola okuyimirira n'empeereza mu bantu ne baba blessed awe natandikira obuweereza mpola ne tujja nga tuweereza tugamba I matured nga ndi mu kitongole ekyo ekibulizi kye nga tugenda mu west watambula Uganda yonna ebiseera ebyo nga tutambula nga tubuulira enjiri okutambula kusanyusa nnyo abantu ng'oli mu myaka egyo muva mu kifo mubadde wakulira n'ogendako mu kifo ekirala you felt blessed I think I felt blessed ate n'ekirala kye nebaliza bazadde bange tebaŋŋaana era nga mbeerako awaka katono ne baŋŋamba genda oweereze kati abo no bazadde bange bakola kinene kati kyenjukira ekikulu ennyo mu off to mission eyo
munange mbandi awo olongenze emyaka gyetodde ntuse mu senior 6 kakati senior 6 njimaliriza kakati omwami Yohani oyo taata wange nangamba Rachel oyagala ogendako e Germany nengamba ne mugamba njagala naye oyagala tulina na passport kirabika kasita omuzungu akubuza atobibuza bya passport ebyo bijja kwekolako byokka omwami oyo nangamba Rachel nina okutwalako e Germany yanjagala nendooza byakusaaga bwe wayitawo ebbanga balinanga gundi ezo exchange programs kati nga abeeno bagenda ate ne bali ne bajja omwaka ogwo munnange ne bantwala ndowooza nentuuka e Kampala anti kakati Kampala gye babakubira obufaananyi kufuna simanya biki visa tiketi biki byonna ne babinkolerako passport buli kimu nekiggwa olwo oli mu senior 6 olwo maze senior 6 n'oli nnyo bwe namala senior 6 amagezi gaali muno munnange nenga mpise bulungi gavumenti nempa kugenda osoma obusomesa nengenda osoma obusomesa kati gavumenti yali ya kampasi nagenda kugenda kusoma busomesa ate ne taata wange oyo Yohani nangamba omanyi lwekyo ngenda kutwala e Germany neninya ennyonyi nze gwolaba ku myaka emito ate biseera okyeka okulinnya ennyonyi byalinga bizibu oh my god byalinga bizibu ogirinnya n'essimu tosobola gikwatayo n'ekifaananyi 26 neninya ennyonyi netugenda netuweereza kimalayo kumpi emyezi 2 kwegamba nendaba Katonda nti Katonda buli muntu yamumanya oyinza okubeera eyo gy'oli eyo eyowala nolowooza naye kati eno gyendi. How did it feel okubirako mami omugamba nti mami ngenda kubuuka? Saamukubira nagendayo bugenzi ne mugamba maama omanye ekinguddeko bazadde bange ne basanyuka ne basanyuka neninya ennyonyi amina nengenda e Germany nga bonna babikoleddeko nga babikozeeko kati n'okubamu akafaananyi eri gye nnali awo Katonda bwe namanyira nti yammanya Katonda yanjagala out of the over 1000 students omwami oyo nannondayo nze bwe yannondayo ate nanjagala najjanga nnondoola nanjagala ne bankuza mu mwoyo obulamu bwange ne bukyuka kwesonyi biki kwegamba nemanya nti nange ndi muntu netandika okwemanya nti bane nange ndi mwala mulungi nange nsobola okubaako kyenkola kwegamba Katonda najjanga obulamu bwange abukyusa bw'atyo. Amina. Testimony y'omukwano gwange ate njagala nkikonereko omukyala gwe nina yalinnya ennyonyi ku myaka emito kale naawe ndaba amafuta agugamba nti ogatwala teweefiirizanga mukisa abantu bali eyo myaka 3 talinnyangako ku nnyonyi naye ku myaka emito byonna ne babikolera kye bayita favor okuva ewa Katonda bintu kyate ebirala ng'okula by'otunira n'ogamba nti ate ne kino saagala kyerekerayo Katonda yakinkolera saagala kyerekerayo kakati nze ekirala Katonda kye yankolera nakula nga ndwala nnyo kati bwe natuuka mu senior 6 nga ndwala ebiseera ebimusisoma ebimunsoma bulamu buzibu nali wa brother wange awe bweyogerere olwonvuddeyo brother nga ali bweyogerere nensi olwokuba nali ndwala nnyo ne balowooza basaagala kusoma oba brother nga yali very tough nayagala okunkuba biki bwerwaza sente za muzeeyi so that was painful naye olwokuba nali ntegedde Mukama atawo nali nkuze mu kunoonya Katonda n'okusaba nensaba nensiibanga Katonda nankolera ekyamagero nenkola ki nemala senior 6 katonda senior 6 buli omu ngambuuza kakati gwe university zimaze okuregisteringa Rachel nga bankubira Rachel Makerere maze ekyambo naye nga nze nkimanyi taata wange tasobola kuntwala ku ki ku university ne Ministry of Education weringa simanyiiwo kakati nsanga omwana ngamba kangendeko mu kyalo from Mukono ndabe kaba mama nzizeeyo waka bazadde bange ntuuka eyo ngamba mama ngezeeko jinja mu katale nsanga omwana ku street kati ndowooza era kati bwe mba mpa obujulirwa buno ngamba ndowooza yali Katonda oba yali malayika nsanga omwana kusanga ngamba asiimwe oli otyo oli ludda wa ne mugamba munange nze no saajoyininga wantu wonna naye ndi mukuweereza omwana gosanga ng'olwo mwasoma naye obbi nangamba asiimwe nalabye erinnya lyo ku ministry nemugamba erinnya lyange walirabye oti nangamba nalabye asiimwe lwekyo ku ministry naye simanyi oba yoggwa enkyakeera ogenda olaba oba index number yo yeeyo nga nsiibula enkya nga nkeera nga ngenda nga ntuuka ku Ministry of Education ngenda okulaba erinnya lyange nga kweriri olaba Katonda bw'ayagala omuntu n'akulukira plan kakati neŋŋamba naye ono bwe yali agenze kunoonya linnya lye eryange yali alinyoonyaako ki kubanga amanya gabeera mu alphabetical order kati
kati eryange yaliraba atya olaba katonda kati bwe njogera kati ngamba alabika yali katonda yali malayika gwe nasanga kuba omwana oyo nakati simanyi gyali sidangamu kumulaba katonda bwatyo nemmanya nti olwo bakoze eki bampadde sanditegedde osanga n'ekifo kyandiyise nga simanyi katonda bwatyo ekyo nakyo kyamagero mu bulamu bwange nogenda notandika okusoma nengenda netandika okusoma obusomesa obwa secondary nembumala nenkola bulungi obusomesa bwento nembumaliriza so kati oli musomesa omutendeke musomesa mutendeke abayiyayiya kaŋŋambe weyongerayoko mu bitabo kakati ebitabo seeyongerayo naye bwe namala nengenda nga kwegamba njagala nnyo kwegamba ebintu nenoonya where my passion was kubanga bampa obusomesa gavumenti yabumpa nga sobola kugaana opportunity but that tekitegeeza nti it was my passion kyenali njagala so after some time nenkolerako mu bitongole ebyenjawulo nakolako mu compassion n'ebirala nenvaayo neŋŋamba kati omanyi kankole nze kyenkola ki kyenjagala so kati right now nengenda mu bye bya beauty nkola ku bagole makeup na saloon emukono kati that's where my passion njagala nnyo ebintu ebyomumutwe creativity eyo njagala nnyo so nkola ebintu bingi amina mukwano gwange omulungi ate obujulizi obwo kansuubire nti naawe bukoze bulungi oluusi abantu abo betusanga mu kkubo oyinza okumuyitako naye ng'oluusi osobola okumubuuzaako tomanya ayinza okuba nga katonda mwagenda okuyisa omukisa gwo tulaba abantu bangi ng'asanze omuntu n'amuyitako oluusi abamu mwasoma naye bonaye tomanya olunaku lumu omuntu oyo osobola okumwetaaga kale n'ekyo ekintu ekyokweyisa obulungi mbala nnungi gy'oyinza okubeera nayo nga omuntu nkusanga mu Bethesda Ministries. When did you join? Kakati bwe namala maze senior 6 bwe namala okusoma bwenti kati mwami Serunjoji nayingirawo mwami Serunjoji najjanga friend of course twali tuweerezanga naye mu off to me yali akolera Mukono diocese naye nga akola wamu ne off to mission kati nze yantegerera mu off to mission so twabeeranga naye nga tuweereza but nga bwe just baweereza buli omu ng'ali ku bibye but when namala senior 6 kati ye nayingirawo mu bulamu bwange so he proposes to me ayagala kumpasa by then I was very young myaka 23 nengamba nze sijja kufumbirwa gino myaka nkyali muto nnyo tekijja kusoboka kuba nalaba nga nkyali muto at 23 years nga kati ngenda fumbirwa biki but later on I sought counsel from abantu abakulu ne bampa advice nemukkiriza kakati bweto katonda bwazza kiruka nefumbirwa musumba kakati katonda najjanga agaziya obuweereza kati ate musumba kati Reverend Captain Titus ng'ate ye taata wa ow'omwoyo kakati najjanga amumentoringa kati naffe ne tugwa mu mikono gye yatukansolinga nga tugenda okufumbirwa kati ndowooza olaba Bethesda weeyingiriramu kakati awo kati bwetu bwe tujja ate obuweereza ne tujja nga tukola ne Canon Titus Bethesda bwe namufumbirwa ali ku lutikko kati lutikko obuweereza gye bwatandikira ne tujja ne tutandikira wamu ne Canon Titus Bethesda paka olunaku olwaleero bubaka ki ate obusembayo bw'oyina eri omuvubuka oyo abadde atwegasseeko alaba Spark TV okusinziira ku bujulizi bw'otuwadde olunaku olwaleero omuvubuka yenna alaba Spark TV kyenjagala ekigambo kimu kyenjagala okukulekera kyakulokoka kubanga nze nalokoka nkyali muto nga ndi muto ddala naye okulokoka kwandera katonda ebyo byonna byenkugambye katonda agize nga abiruka lwakulokoka ngenze mu conference nvuddeyo omuzungu andabye naye teyansanga mu bbaala yansanga muki mu buweereza so nze kyemmanyi kyemu bw'olokoka ng'okyali muto oba olina omukisa munene nnyo katonda alina ebintu byakuwonya bingi kubanga ffe twakula twalina abaana secondary life eya ogimanyayo eddalu eryo katonda alina n'atuyamba n'atuyisaawo n'atuyamba kuba twali tulokose ne tuyiga okusaba ne tukkiriza katonda bino byonna bye tulina kati katonda era sina kyensobola gamba muvubuka ali eyo bw'okkiriza katonda ng'okyali muto n'olokoka katonda akukola obulungi kuba byonna nze byennina nze kyendi byonna katonda gyenvudde yonna nga tuli bato katonda ne wano wentuuse katonda kale nno abavubuka mwagale mukama
muweereze Mukama temwenyigira mu bintu bigenda kulonona bulamu bwammwe. Mukwano gwange ndaba siina nnyo kyamaanyi kyenyinza kwongerako kuba byebyo ebigambo byennyini ate nange bye nandiyagadde okubeera nga nkugamba naye nga tetunaba kumaliriza oli muyimbi mulungi nnyo ddala eddoboozi lyo linyuma okuwulira mu matu g'omuntu nga tumala testimony eno nsaba obeere ng'ate otuyimbiramuko n'eddoboozi eryo Katonda lye yakuwa eddungi. Waliwo oluyimba lwenjagala ennyo ndowooza mwami Silver Kyagulanyi yaluyimba lugamba nti waliwo ekisa ekinondoola kyenneewuunya. Ndwagala nnyo ndowooza lwemba nnyimbamu lugamba waliwo ekisa ekinondoola kyenneewuunya okuva obuto bwange Mukama omukono gwo ngulabye ekisa ekinondoola ekitaŋŋanyera kugwa ekisa ekyo kyenneekola kintuseeka. Nyambako waliwo ekisa ekinondoola kyenneewuunya nze okuva obuto bwange Mukama omukono gwo ngulabye ekisa ekinondoola ekitaŋŋanyera kugwa ekisa ekyo kyenneekola kintuseeka. Amina. Omulungi ate atambudde nange mu testimony eno nsaba tubeere nga tweyongerayo mu motivational preaching. Thank you very much, Madam Rachel. May God bless you for the beautiful testimony. Gukulisayo nnyo mukwano gwange okuva ate mu testimony eyo okuva ew'omukyala Rachel Serunjoji ono nno nga bwe nkugambye nti muyimbi mu Bethesda Ministries era nga mu kaseera kano olw'obudde ate nsaba mbeere nga nkongerayo mu motivational preaching okuva ew'omukyala Reverend Gloria Sebadduka.